Pastor Bujingo tukwegomba taata okoze kinene mu ggwanga okubeezaawo abantu obasabira naye ate ekintu kyewakoze kikyamu tewandibaddeotuuza abantu bangi nnyo mulimu n'abazadde nodda ku kituuti n'oyogera ku nnakazadde w'eggwanga ebintu bye wandinjogedde mu kisenge n'obizza mu ggwangaoli musajja myaka 10 olina omuntu wewasobolera obeera naye myaka 10 n'omugulira empale kyetukoze ku myaka 10 byomutaddemu byonna okuva watandise okuva wamufuna nga yambala empale bweziguze nemugenda myaka 4 wetaano nagejjamu n'ogula tugikuddiza mutuuse okwawukana ku myaka 10 gyobala ndowooza yeekana bwati empale zo taata tuzikomezaawo tobaako kyonyolwa toddamu kumanyira maama w'eggwanga era abakazi bonna banakuwavu watambulanga n'ogulawo lweizi badije basula mabala lwabu ababodaboda abataxi bali mutuma muuru ekaba banadini abo bawulu pasita bugembe ne Bujingo nayiga jarkobar mama wabana bo mwe mubanga mwawukanye togenda muswaza mwe mwakatiba mubatene byamanya mwe baba mutetwabimanya mubatene ensonga zammwe tetwagala simanya oloboza yaswala kyoka nawe oswala oloboza omuwebudde kyoka nawe webuse tolina kalungi konyumyake yakolera oyogera bibiryoka abalyambere bwebutyo onyumyako bibiryoka abalyambere olwakyo ebirungi mubyera birabanake abalyambera bogerako bibiryoka abaana lwakyo ebirungi mubyegana musomese abalyambera omusandabula mulinde lwalyenjawa naye akusensebule ebikunda mubyanise abembali berolera omusina mumalise abebweru besekera anga yebyamabye iyo nogizesudde endamumwe wali okumbe ekifuka kitamu munnage nkubulidde onyumyako mibiryoka abayambere olwadde ebirungi mubyera binabanage ayinza n'okutandika okutubuulira emirundi gyeyegatta naye n'atasanyusibwa bulungi naga guno sigubaze tusaba gavumenti eveeyo ku nsonga eno nga teyekubidde mu ggwanga nga teyekubidde mu ddiini nga teyekubidde gamba nti noono oba ali atya oba ali atya asobole okubeera ekyokulabirako eri ensi yaffe Bujingo bamugyeyo mulutudde bamuteekeko ekibonerezo akisaabye ng'omutwala buzira myaka 5 kijja kuba kyakulabirako okuteeka ku social media obuziina bw'abakazi. Bano babadde bakyawerekereza omusumba eyasiiwuusa empisa ebigambo ne poliisi neeyongera okuyungula abayo n'enkulabira akanyoolagano wamma n'abato ne babaka ebipande ne beenyigira butereevu mu kwekalakaasa. Wabaddewo okwekuba obwama mu bakuumaddembe gye bigweredde nga poliisi ewazeewaza abeekalakaasi okukakkana nga bamu bayoleddwa. Ababadde bakulembedde okwekalakaasa boolekedde ekitebe kya poliisi ekya CPS mu Kampala okukakkana nga poliisi esuubizza okugolola Bujingo ettumba. Mwami Kafeero yayogedde ati amaze okuyita mwami Bujingo. I'm so hurt. I'm disappointed, Bujingo. I know you. Kufuwa Pastor Sarah Damundeba. No, Muchala. We don't want you to say sorry to us, and we are not interested in your apology.
nabyogera kati ekyo nabikola ki nabisazaamo banabyegana which is wrong. Kyetusaba gavumenti okutuyamba please. Bapasita bonna balina amakanisa agenda ayina ekimansulo mukama kyekiti ate ekyo mwena mbagamba tuli wano kubatigale naye polisi etugambye tetulinakyali musumba mukubuuza agamba asabira sirimu agamba asabira abantu bakibye tebiwonya azibye ebigambo embanga yino wadde ogikwese linda mulimu nekibiriti worororo haleluya gamba nti yesu kino kyokoze kyekigenda okuntereza mu linnya lya yesu yimirye mubanga otambula ogende yende bolo omuntu atanabafuna bwoya eneweya anaabiraawo enkuba bwejjanga yeeyambula bw'olaba tokyasobola kunaabiraawo era nga tokyasobola kweyambulira buli wantu wonna nga ne maama we yakunaazanga n'akwata luwamu tokyamukiriza kukwatawo genda okole mukama bye yakutonda okukola okuze mu linnya lya yesu kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze nkeberera akuliranye oba ayina obwoya